biri mu mukaaga naye njagala kubuuza Kyagulanyi Robert Ssentamu namwe n'abawagizi ba Nuupu ku biseera bya Besigye nabagamba nga Kyagulanyi yakajjanga yakatandika mwaka mukyamukira munembaga nti oyo omufu talina makulu is a political failure nali ku BBS by then oli musiru totegeera musajja w'amaanyi Kyagulanyi munafu nnyo mu byobufuzi bya Uganda. In fact mumuga nti abantu bakwata gavumenti ekwata abantu baffe nebatta abo banyini ba Kyagulanyi omulimo gwabwe kwe kuzuula abawakanya gavumenti abaddala. Waliwo yakubuuza ekibuuzo musajja ali wa Nuupu n'agamba nti gwe wobola Ssenyonyi agala gavumenti eveeko nga ku NTV yali afuna emitwalo 8 kati wali awo ye leader of opposition ayina liidika. Bana abasajja ba Museveni bakeeyagalira mu buyinza bwabwe nga Kyagulanyi Robert azze kubanga Besigye bino ebiseera Besigye nga wa kati singa abadde Besigye mu biseera bye nga tugenda mu kalulu omwaka ogujja singa ekiri mu Uganda yonna okuva ku kyalo wansi nga amaanyi ga Besigye ogawulira naye ku Robert Kyagulanyi Ssentamu sina ze kyendaba kigenda mu maaso. I don't see anything. Nze sina kyendaba kyokka tugenda mu kalulu omuntu yafudde Sseggirinya Kyagulanyi najja n'ayogera ng'ekyana ekyo makibbe byekyogera bikitategeera kyokka nga musajja alama n'agamba ati bannange Sseggirinya Muhammadi nze naama Kyagulanyi ayogeranga essaawa ezi kyokka ngo bagambye okwogera essaawa 5 yabadde ayogera bintu ebitalina makulu ebitategeerekeka ebitalina na mutwe na makulu kyokka oyo yagambye Museveni nzija I'm coming for you ojawa era boogera Nuupu obusiru bwajjudde era mubeere ku nnyimbe muvuma abantu ku social media mwewemule muwayiriza abantu musule business z'abantu kwe mugenda okukoma obuyinza temulina gye musobola kubutwala. Era nze nabagamba muze mumanyiko ekibi kimuze siwagera Kyagulanyi kubanze sidda wali banafu sidda wali baavu Kyagulanyi tagaba mumanyi Kyagulanyi tagaba mwe negwe oyagala ssente okusinga eggwanga lyo musiru gwego Museveni bwakuyita ogaana okgenda. If the president calls you osobola ogaana okgenda katola abantu obwongo bwanjima. Sseggirinya abadde mulamu mu bulamu bw'ensi eno tubeerangawo ng'olowooza kufa aba Nuupu mulowooza kufa kwokka kufa era nze bwenfanga era nze mirundi emekanze nga njogeranga nti bwenfanga. What is the big deal with death? Buli kaseera omuntu atambula ayogera kufa nja kufa naye nze bwenfa era nze bwennafa era ffe tunakufa. Walaba oli omuvubuka gwe bayita Sami ow'Amighty Family n'agwa mu ntaana mbu ye yalanga okufaako nga bwe kunaaba. That's nonsense. Abalwanyi babaweddeko. Nuupu mukkirize baganda bange abalwanyi babaweddeko. Wano mwali mutijja ne bazonto ne tubagamba nti abasajja bafeera abo be mulaba ne mutugamba bannange mubwanana temwazuula nti bagende wassale. Womalu Kisekko n'ali South Africa temwazudde nti ali ssente za genocide. Temwazuula nti nno bali ba Dogo Nation simanya ani Hafulanda n'ali ssente za Museveni ng'ayita mu Balamu. Kati musigazaani era mulina pulaani ki? Ate neewuunya abagenda ebweru w'eggwanga. Mwagenda ebweru w'eggwanga mu nsi ennungi okusinga Uganda. Naye ate amatu gabali Kawempe, gabali Naakulabye, gabali Makerere, gabali Kawaala, gabali Ntinda, gabali Ntebe, kano kaafudde wano egundi baakubye omuntu ekikonde. Kyokka ate muli Bungereza. Nze nno nsuubira bwe ngenda e Bungereza mu land of milk and honey. I cannot think about Uganda anymore. Womukat School of Journalism and Mass Communication gendayo olunaku olwaleero twaleyo omwana wo Womukat School of Journalism fena gye twasomera so isomero ndiyekakasa genda osome byamawulire mu Womukat School of Journalism and Mass Communication. Hamu Stadium Nakivubo empira gisambibwa amaduuka kwegali n'ebirala ebirungi kuliko ne jimba kita Hams Fitness Center genda ozimba akanyama genda obeere mulamu nganzo olaba Dr. Tiamale bwendabika kasukali kuli Uganda was Hams Fitness Center. Mukwano gwange aba OWC Operation Wealth Creation n'aba DCC mbalamusizaako onkubira ku 0707 n'onfuna ne twogera watwogera business obwo nfumamu
atoso okumfollowinga ku Twitter ku Facebook ku YouTube ne ku TikTok ne YouTube mutukuvu subscribinga likinga manye ebibozi bya Nuupu byonna. Salimu Sale yakola statement n'agamba nti okuva lutajja mbuyinza mu mwaka ogwa 1986 twakatandika okweyagala kati chokola abakaddi ekitegeeza nti okutuuka mbuyinza si kyekyoka wabula okunyeeza obuyinza nagwo mulimo. Lwaki omusajja agamba nti tunywezezza kati obuyinza mu kiseera nga mulowooza nti waliwo munnabyabufuzi asinga okubeera ow'amaanyi. Ebyo byetaaga magezi ate ge mutalina kubanga muli bannaku. Nze kyobona abagamba nze sisobola nze okuyingira Nuupu mbanga ayingidde akayu nga sambadde nga mbanga ayingidde akayu ka primary nga sambadde ngatto kugamba ze neeraba nti Dr. Tino okusoma kwange n'amagezi gange mutukuvu amagezi Mukama ge yampa n'obulokozi bwampadde mbu ndi mu Nuupu mpakanya gavumenti. Wabula Nuupu mumukole omulimu gwammwe singa ewangula negenda muyinza nze nja kugiwagira. I shall support Nuupu singa erinnya muyinza because I was created to support the sitting president. Tonyumiza gasiyawo bufutu soja ayogedde kata tenze mvuga Benz Mercedes ate nve ngende njogere ne futu soja katola abantu nzo kuyingira Nuupu mbanswala mbanga akunamidde abaana bange nzo musajja omukulu nti ndi mu Nuupu walindi wali kamocha muno bannanga olutalo Museveni bwabayitako binaku nga mukoze meeting ate ko mugenda okujjako n'abayitako ade sajja mwe namwe nedda namwe muliyimba naye namwe mukikakasa nti Nuupu talina jedda lwakuba Kyagulanyi gwe muwagira yeddira embogo gyeraba omuyaga gyegenda. Kibi kikusanga mu mukasa omunyagula ba lizard. If a lizard sees the house has been set ablaze ngeyingira ng'omunyagu yingira muli. Neffe tulinga wandiga nti ebigwa bitalaze wandiga agenda n'omwana we ku ttale endiga etambula n'omwana wayo ne bwaba walunaku nze sireka bujulizi babega noonya ssente ninga malaya tata bwampa n'omwana bwampa ssente bunamba wa gwe Nuupu giteeke mbuyinza olawe sigiwagire naye kati kati nayinga mbuyinza tuyinza kummanyira ate mu Dr. T gavumenti bwe nakyuka muddawa gw'omanya agenda okuddako ate bweddako nga yamuhoozi ffe tukyeyagala nze gavumenti zonna nja zikolera yonna gye munaalonda kuba I'm only one. I cannot decide for over 45 million Ugandans. You should decide for yourself. If you decide, I'm there to support. Nize sirimu ebyagobera bya kisiru sina Kyagulanyi yagambye Kyagulanyi ayogeresa bino n'onyamu ekigambo ne kibula nenga abantu bawagira bawaga ajiwadde omuntu nze siri ku ebyo